This is Tawila Radio and TV. This is Tawila Radio and TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsoko kubuzaako mikwano gyange buli omu gy'owangalira, buli omu gy'okikwasaganyiriza, buli omu gy'olabira omusana n'enkuba nti bannaye mwebale kola nateera mwebalire ddala. Olunaku olwaleero ndi wano okubategeeza okubanjulira programu yaffe empya ku Tawila Radio Tawila TV eyitibwa program omuvubuka w'ekyeyo. Programu eno ekwata ku muvubuka yenna awangalira Uganda ne wabweru wa Uganda. Wengamba wabweru wa Uganda ntegeeza omuvubuka yenna awangalira South Africa, Kenya, Dubai, Abu Dhabi, London, Germany nawe nayo na buli omu gy'oli. Era ng'omulamwa gwa programu eno kwe kumanya ku ndowooza z'abavubuka mu bintu eby'enjawulo oba oliawo kinakyusa obulamu bw'abavubuka obwa ensangi zino. Era nga programu eno tugenda bba tusisinkana abantu ab'enjawulo abalina experience mu bintu eby'enjawulo mu bintu ebimu oba oliawo kinakyusa obulamu bw'oyo omuvubuka yenna anaaba yeewaddeyo okulaba programu eno. Tugenda bba tutunuulira eby'emirimu, eby'enkulaakulana, eby'obulamu nga abavubuka. Era mbasuubiza nti programu eno abavubuka bangi bagenda kugifunamu singa banaaba beewaddeyo okubeera nga bagiraba. Kuba banne tujjukire nti tali muntu nakyemalira nti ye buli kimu akimanyi, buli kimu. Omuzungu we yagambira nti no man is an island. Buli muntu yeetaaga amagezi okuva ew'omuntu omulala. Era nga programu eyo omutesitesi waayo yenze kennyini omuzira nkima Naggawa Mariam ku lwa Tawila Radio and TV.